Program Banyabo tuguse nate tukubuuzaako osiibye otya katusubire buli kimu kikutambulidde bulungi. Program yaffe ekwata ku bakyala ebintu ebitulumya emitwe wakati awo era nga tukikiriza nti abakyala ebifunde ezisinga mubulwa abantu bemwogera nabo naye ffe twewaayo ne tugamba tujja kwogeranga ku bintu by'abakyala. So yeyo ensonga lwaki tubeerawo buli Sunday sawa 11 ne tuba nga twogera ku bintu ebitukwatako. Olwaleero ndine Anet Nakate, ndine Sanyu Robina Mweruka, Barbara Nakazinga nange Dina Nalubega. Twogere ku bintu ebitulumya omutwe ngaffe abakyala. Program y'olwaleero tugenda kulaba ekintu ekiruma abakyala abaami okutufuga. Lwaki tulowooza nti oba abaami balowooza nti bo be balina okwambala empale mu nsonyiwe naye be bambala empale mu makaso be basalawo buli kimu bw'olina kugoberera. Kakati gwe mulamu oguli mu ddiiro katubabuuzeeko tugende mu maaso. Barbara tutandikiddewo. Tandise nange tubalamusiza mwenna abalaba Bukedde TV. Njagala okutwala omukisa guno okutungira ku bakyala. Mukyala Sala ku bampo wangambye nti otwagala nnyo Banyabo ku Sunday totugwa otunda amatooke n'ebintu ebirala ebigenderako. Mukyala Sala weebale nnyo, weebalire ddala kubanga otulaba. Waliwo n'omukyala omulala asala ffene naawe ku bampo mwekuŋŋaanyiza abakyala nga 15 ku bampo awo ku Jenina ku Kyennansana ne mugamba nti mutulaba era mutwagala nnyo bambi abakyala babatumidde ab'oku bampo. Waliwo ne Hajjati atunda enkoko naawe wagambye otwagala nnyo era otulaba. Mwebale kwekuumirako ekituluma nga abakyala mu maka nti abaami tugambe nti bakozesa obuyinza bungi, bafuga nnyo, balina fuga bbi, bakola batya. Naye nga bwe tuba tugenze nga tuzzeeyo deep abaami bano yes oluusi batufugisa mukono gwa kyuma ne batatuwa chance kugamba nti amaka gabeeraga abantu babiri tutuule tutegeeragane. Bo ebiseera ebisinga ne batulaga nti baliwo kutufuga ate naffe tuliwo kugoberera oba tuliwo kubagondera. Naye bwe tuba tuvuza olutambi olowooza society obwo obuyinza si ye bubawa. Tuyinza obbanenya nnyo naye nga ne gye tukulidde olaba taatawo afugisa mukono gwa kyuma. Kale wewaawo abaami tujja kubanenya, nja banenya olwaleero nga sibanenya because obuyinza obwo babujjawa bulina gye busimbuka. Ate oluusi abaami abamu bakimanyi nti okulaga obwami bwo mu maka ebintu ebimu oyina kubisalawo ng'olina akyemalira gwe nga gwe era ng'olina okulaga amaanyi go ng'omusajja ng'oyimirira ku magulu gabiri kye bayita omusajja okuyimirira ku magulu gabiri n'akola ki n'asalawo because abakyala abamu bwe batabakola bwe batyo oba oliawo oluusi abamu bayinza abakyala balina enjogera egamba nti bwe kikulema bonnema okunfuga nze nja kukola ki nze nja kufuga. So kakati oluusi oyinza okwesanga obuyinza mu maka bufuuse bwakulwanira ng'anaasinga amaanyi yajja okufuga munne. Kati abaami agenda okulaba naawe omulinnyeeko nnyo naddala ku bakyala balina ku ssente agenda okulaba omulinnyeeko nnyo n'agamba ono kati tetujja kutegeeragana nina kufuga mufuge. Era tujja kulaba scenarios abasajja bwe bagambira nti kati nsazeewo ng'omusajja nga bwe munaatuula okuteesa omwana tumutwale ku ssomero lyeriti gwe tumutwale ku ssomero bweriti nga bwe munaatuula omukyalo olw'okuba alina ssente ezisinga ajja kugamba tumutwale egindi ate ng'oyinza okuba ensawo ki nafunoga kati nze ng'omusajja bamu bakyatula nze ng'omusajja nsazeewo nze ng'omusajja nsazeewo katugende ewasajja. Yes babuuzaako Banyabo ne bassebo mwebale kutulaba. Nze Sanyu Robina Mweruka. Mu nsi muno teri muntu ayagala kufugibwa. Buli muntu ayagala okuwulirizibwa era wabeerewo okuteeseganya. Kiruma nnyo ng'oli muntu mukulu nga nze. Okyali muto. Naye nga ndi muntu mukulu. Naye ng'omwami alowooza nti agenda kunfuga nga bwe yandifuze muwala we. Kabebi. Ndi muntu mukulu nga ndowooza nti twandibadde tutuula babiri ne tuwanyisiganya ebirowoozo ne tulaba kyani ekisinze ku ky'omulala ne tutambula n'ekyo. Ngenda kutandika nga nkozesa oba kankozese kiringa let me draw a picture kamba kubira ekifaananyi.
kijja kutuyamba okumanya kiki twetaaga nakyo ekituluma abakazi. Mu nsi muno buli omwami njagala otuule weetunuulire otunuulire mwannyoko ngamba omukazi mwannyoko yo sister omuteeke makkati wano emabega wa sister wo waliyo famire ye maaso ge waliyo omwami we saidi eno maaso ge waliyo abaana be saidi eno waliyo gwe omwami we saidi eno waliyo bannyina. Buli kintu kyowulira mwannyoko omwami we amuli ku saidi eno kyamukola ne kikunyiiza gwe ali ku saidi eno nga mwannyina. Just know it is the same way. Naawe mukyala wo kubanga naawe oba makkati maaso waliyo abaana bo emabega waliyo famire yo saidi eno waliyo mukyala wo eno waliyo bannyoko. Kati buli owa saidi eno mukyala wo kyakola kikuluma bannyoko bajja kujja bayombe yafuga mwannyinaffe asalawo atya biki kyokka naawe bw'onookiwulira ng'ate bakikola mwannyoko ng'owulira nti mwannyoko olowooza babiwulira it will hurt you the same way. Kyengezaako bagamba nti olw'okuba teri mwannyina wa muntu ayagala mwannyina abe nga mu maka gy'ali bamufuga ekiri extreme kubanga okufuga kulinga kutulugunya kulinga kusibira mu bbwa omuntu takuwa otuuka nga tolina na freedom of speech tosobola kwogera tosobola kwetegerera munaatera natugaana kussa nti olina okussa emirundi 3 the same way bw'okiwulira nga bakikola ku mwannyoko nga kikuluma kubanga abasajja tubawulira n'atandika ate n'abantu batyo tebabayita n'abasajja agamba akasajja katuula ku mwannyina nze you know meaning naawe kikuluma nga bakikola mwannyoko kati it's the same way wekituluma nga mukitukola. Nze Sanyu Robina Mweruka. Kale Sanyu weeba leka tugende ewa Anna njagala nnyo okulya Anna kyanaayogera olwaleero Alabukedde TV webale nnyo kutwekuumirako njagala kukiwulira. Nze Annette Nakati njagala kusooka okutumira oba kutuusa bubaka twabadde Masooli eyo mu Busumba bwe Masooli waliwo omulamuzi asika mumanyiroza mumita Amatovu yabatumidde nno nnyo omulamuzi Amatovu n'omukyala we omulamuzi bo be balamuzi babatumidde nga basiba ku bannyabo mwebale nnyo bye mudisaawo oba bye mwogera naye nga lwaki oyagala nnyo okuwulira kansimbewo akati awo nga bwombuuziza ekibuuzo ekyo tusimbewo akati nsaba tuwumulemu tutunuulidde ekiruma abakyala ddala abaami batondebwa oba balina kutufuga oba kutuwuliriza katuwumulemu tukomewo. Emboozi eri mu ddiiro olwaleero oba ekintu kyetukubaganyako ebirowoozo ffe bannyabo okutufuga ffe abakyala era Anna wetuviridde ku mpewo ng'otumidde naye nga ombuuza lwaki ombuuzizza oyagala nnyo okumanya kyenjogera okufuga kubanga abakyala nawe boogedde nga ndaba emipiira ginywa n'ennindo ogugu mu katimba okufuga oba abakyala tunuulira bulala kubanga nze kyemmanyi nti in a home oba mu maka wabeerawo asooka naddako twagale tugaane walina okubeerawo akulembera ne bakulembera si bakulembera kakati ekiruma abakyala okusinziira ku bakyala bye boogedde kwe kuba nti nno omwami ono ebintu byokola oba byosalawo yakkiriza si bwe kiri yakkiriza okugaana kwe kufuga okumugamba oluusi obuyinza buno nti ye nga nyinimu head of the family akulembera amaka nti atuula mu ntebe ye nsubire bazina entebe zaabwe ezawaka awaka omwami because omwami manyi bazibajjako nti atuula mu ntebe ye n'asalawo ebinaatwala amaka ge mu maaso mu baatwala mwe muli n'omukyala teyasookera ddala kitegeeza kinze kyemmanyi nti
omwami ono era bw'alimu okukola obuvunaanyizibwa bwe obugayidinga awakaawe obuddukanya amaka ge mu ngeri gy'ayagala gaddukanyizibwemu aba alemeddwa ng'omwami. Nze mmanyi nti omwami bw'ogamba nti esazeewo okuwasa omukyala, mmanya n'abaana be tunaazaala, mmanya bwe njagala amaka gange n'ab'amaka gange batambule. Omwami asayo abaana be abanaazaalibwa alina okuba nga akirina mu bwongo bwe nti njagala abaana 5 oba abaana 2 oba omwana omu, era n'akiteeka ne ku mmeeza wali. Kaakati gwe bw'oba ng'oyagalayo abaana 7 olina kutandika kwogera naye nga first of all alina ye kyayagala. Ekimu ku biremesezza amaka ennaku zino okutambula be baami abatalina maanyi ago agayimirira nti nze ng'omwami gundi gana maka gange genina okuddukanya ng'omwami waamu waliwo byenjagala. Naye tekitegeeza nti bano bendi nabo mbasuffocatinga 100 ku kinnaakyo, mpuliriza naye neekola okusalawo. Omwami alina okwekisasayizinga amaanyi ago naye owuliriza naye n'okola okusalawo. Kakati embeera y'ennaku zino n'abakyala bagamba omusajja anfugiriza nnyo anfuga lwaki nti bwe mba nina kyenjagala nze ng'omukyala kyenjagala kikole ki kikole. Era abakomplaining nti omwami anfuga beebo omwami bw'agiza okugamba nti naye nze heedi bwolu nange kyenjagala kitambule and I have reasons lwaki njagala kikolebwe bwe kiti ng'ogamba nti tambuliriza omusajja oyo tambuliza musajja oyo kubanga nekyeyaffe abakyala oyagala kyoyagala gwe kiba kikola ki kyekiba kiyitawo oba oluusi tekiba ekituufu. So that is why tukomplaininga anfuga. Kati for instance omusajja agambye nti sikusooka waka because bajali birimu abasajja sikusooka waka alina ensonga ze lwaki ayagala waka abeerewo nga naawe wooli. Ayinza obutakuzikubuulira nnyo naye ng'aba n'ensonga ze kale ogamba omusajja afuga nnyo omusajja afuga nnyo omusajja afuga nnyo but that is what he wants. Maybe mu kubeera awaka awo ayagala obeerewo nga naye waali osanga ayina ebikemo byayagala bikole ki waliwo yaŋŋamba by the way yagamba namubuuza lwaki toba na mukozi waka n'agamba abakozi nagamba omukyala saagala abakozi waka namugana ere dafuga byo omukazi omufuga actually n'omukazi emugana okukola takola ngamba bwe tuba tuzadde abaana beera awaka abaana bakole ki obalabirire bw'oba oyagala kukola kolera waka naye saagala mukozi waka. Kakati bwe namubuuza ennyo lwaki n'agamba nti olaba twagezaako omukozi kituufu naye ngenda okulaba ng'ebigendererwa by'omukozi birala. N'agamba nze ndi musajja kaakati omuwala ono ali wano eyeetega watya nga nnemereddwa temunsalira ate omusango. N'agamba kati okukuuma amaka gange andi kati ye yamanyi obunafu bwe naba okuuma amaka gange n'omukyala wange n'abaana bange omukozi oyo katusigira tumwesonyiwa omukyala kakati omwami oyo alina yekyalabira ki amaka ge alina engeri gyeyagala amaka ge era ng'alina obusobozi obugatambuza omukyala takoze. Naye kati omulala ow'ebbali agamba nti omusajja oyo atulugunya omukazi yamugaana okukola anti mumbuulire lwaki mugamba tojja kusooka nti abaami bano bakijjawa okufuga. Kati ana akinyonyodde nti omwami alina obuvunaanyizibwa obulambika amaka ge okuwuliriza naye ate okusalawo okwenkomeredde oba oliawo okuva gy'ali naye tukitwale nti okusalawo okwo kwe kutuufu oba tukitwale nti amaanyi ago g'alina aga-exercisinga bulungi ku mukyala we. Effuga bbiri etwogerako yes bameka abawuliriza nga banaasalawo bameka abengeji abakyala ng'anaasalawo. Ebiseera ebimu wabeerawo ensonga naddala nga yankizo omwami gwe twogerako weffuga bbi ajja kujja order ni order. Mbagambye okuva n'olunaku olwaleero owange takola nina okulya emmere essaawa bwe ziti emmere alina girya ssaawa 2 agireese essaawa emu oba oluusi n'obutagirekaawo naye ng'ate awadde order nti mu maka muno emmere erina okulibwa 2 oba temugijjula nga sinnadda naye nga musajja ayingira matumbi
eryo sifuga bbi sinywa chaayi atakoze bwati oba atali spiced sirya mmere etali nyige naye nga circumstances ezituuse emmere nyige ku mmeeza nazo za munguuba okitegeera kati waliwo effuga bbiri etwogerako nti omwami ono yandifuddeyo nnyo okuwuliriza abamu tebawa chance bakyala kubawuliriza yajja buzina oda ye ate nakugamba nti ojja kugaana ojja kusaba ensonga nnyingi nnyo ante naye ennyini z'amanyi obulungi nti practically tezijja kukola ki teziri applicable ne mu maka ge nti buli musajja yandyagadde okubeera n'amaka gafaanana bwe gati ne bwe gati ne bwe gati kubanga bangi bagakubisa obuki obufaananyi naye eddayo ku tebo ogambe nina obusobozi obugakola bwe nti naddala bino bya mukyala wange tajja kukola mukyala tajja kukola kati nga example ana gyatuwadde abaami bangi tebaagala bakyala bakole by the way tebaagalirako ddala bakyala kukola era balina ensonga zaabwe lwaki tebaagala bakyala ate nga obusobozi obuyimirizaawo amaka no bw'aba bulina kizibu nnyo obeera comfortable bw'aba bulina n'omukyala yandyagadde kati kankubulire ana omusajja anaateekawo emmere alabirire abaana atole school fees ne maama we yalwadde amujjanjabe biiru tebabikola bamu bakola not up to the desired level ye ne bw'aba akuwadde emitwalo 2 ku makya onookomawo olweggulo n'omusaba 5 n'omusaba 10 n'omusaba emeka waliwo ebimu ng'abakyala gamba tukole tuyamba era kati bw'obanga kati nozolaba so wabeerawo era ebibulawo nti abaami bangi obuyinza bwabwe obwabaweebwa mu butonde kubanga omuganda ga nti ekifugu kozi baga nti ekikyala kyonna kifugwa nnume yes tukkiriza nti obuyinza obwabaweebwa okufuga abakyala n'okubagala bamu babukozesa bubi nti okufuga okwo bakuteekamu obwamusibira mu bbwa n'obwannakyemalira so kati njawula mu bibyo nti waliwo okufuga okw'obutonde naye obuzibu kufuuka musibira mu bbwa weebale nnyo n'ofuga bubi n'otawuliriza oba n'owuliriza naye nga by'owuliriza olondamu togenda biteeka mu nkola olwedde gwolina kye wasazeewo nti omwana ono tajja kusoma sigenda kuddayo muwedde pamala senior 6 mumaze nyina yamanyi kati gwayagala nalongo tutunuulidde enfuga oba abasajja enfuga gye bafuga abakyala baabwe kabere by the way mwagalwa abamu embeera tugigwamu naye nga n'obufumbo tonna buyingira nga bakufuga ddala yandikufuze oba mwanditeesezza kati omulemu tukomewo olwaleero tutunuulidde okufuga okufuga abaami engeri gye bafuga abakyala era nga tugamba nti waliwo obuyinza obubaweebwa Katonda mu butonde era bwe kyayogeddwa Ssanyu n'akola awo bwe njagala otandikira Ssanyu lwaki kyakwewuunyisizza no njagala nnyo okwebaza the African Traditional Society eyatuula mu biseera ebyo nga baali baami ne beewa buli kirungi ne bamanya nti be balina okukulembera ne bamanya nti be balina okulya enkoko ekyo kiva na mu bali enkoko anti era bayibuli basooka na kutonda adda anti olaba ana saagadde genda mu bya bayibo omanye ebintu bya Katonda manye okugamba kamanyeko bitono n'ebinambuuzibwa bibeere biki kubanga nga natandise kugyemulugunya saagala gendayo kanzikiriza ebyo bye baŋŋamba byentwala naye kati nze kaŋŋende mu African Traditional Setting oba Society abaatuulaawo abaami abo bajjajjaffe ne bagamba abaami bokka be balina okulya enkoko abaami be balina okulya enseenene nkoko nkulu ya mwami ne batuuka ne kubina ebintu nga bw'olaba amagi omanyi nti no n'ekyennyanja wakyaliyo amaka ng'omukazi talya kitwe nga n'omwana takirya kwegamba ne batunuulira nti buli kirungi be balina okukikola ki okukituukako lwaki temumanyi lwaki bagana temanyi ku nseenene bagamba nga beeralikira nga tugenza ozikwata ebibeera ate ng'omukazi yazikwata nazisiikira bba byonna gye biri gye babijja katubireke kyebaŋŋamba nti baali beewaza abakyala abo
like because enkoko ewooma nnyo okulaba nkano olw'enkoko aha beebale nnyo engeri bo gye batasobola kuluvuubana ng'agirengedde mukamulirwana agifumbye ye omusajja n'agenda agirumbe wa mukamulirwana beebalire ddala so mu kusooka njagala okubeebaza bambi baatuula ne beewa buli kirungi naye ate tulina okukkiriza nti mu mulembe ogwo ebintu ebyo byasalibwawo abakyala tebaalina bwogerero abakyala tebaalina nsimbi abakyala bafumbirwanga bakyali baana bato nga tebalina na mukisa gwesalirawo nti nja kufumbirwa ono kati it's high time tumanye nti ebintu bikoze eki bikyuse jjuzi nga tukola wano ku Bukedde TV akasiki akamatikira g'omutanda ebimu ku gwali omulamwa ogw'abavubuka bo nga bagamba nti tutunuulire engeri gye tumodifyinze ebintu ebiri traditional mu biri modern naye nga byonna bigendereddwa mu promotinga ki buwangwa mwe twatunuulira abantu nga kati obasanga nga yati olubugo oluli full naye kati alutunga n'aluteeka ku design y'akadress still ng'ayongera promotinga nti ndi Muganda naye sambadde luli olubugo oluki olunene kati kyengezaako gamba abantu bakkirize nti ebintu bikyuka tukyuseemu singa tukyali mu nkola eri enkadde twandikkiriza mutufuge mutulinnye ne ku bugere naye this is the time abakyala we tuli mu kulowooza naffe tusomyeko ne tufuna that exposure meaning tusobola okutuula ku mmeeza nammwe nenkuwa idea yange naawe n'oleeta eyiyo ne tuteesa ne tugamba tugende ku eno yesinga mulekerawo okutulabira mu kifaananyi kiri ekikadde ekyabakyala abataali babugumyeko nga ne bw'onoomuleeta ku mmeeza muteese kusuubula kw'emmwanyi tamanyi na byuma gye biri naye kati tuli nga tumanyi nti no n'emmwanyi tusobola ozongerako omutindo ne tuzi-exportinga tuli mu maka wosanga oluusi nga n'omukyala asinga ku mwami ka exposure nga in actual sense singa sifuga bbi omukyala yanditudde ne mweyamba mwenna ng'ate ayamba ggwe omwami nina abakyala babiri abakyala bano bankwasa ennaku ku ntandikwa bakyala baabakuza bulungi mu ddiini bakyala baabakuza bulungi mu maka bagenda bafumbirwa abaami baasoma be baafumbirwa n'abakyala nga bakola ki baasoma abaami gye baakulira baabagamba olina okufuga omusajja bamufuzi omukyala takulinnyako omukyala omu mukazi wattu yasoma she's an accountant n'omusajja alimu eyo layini naye ye yakisukkawokko n'agenda ku mutendera obuddako bubi nnyo tosobola kwata accountant n'omuteeka ku accountant bamala okufumbiriganwa omwami ateeka etteeka ewaka teri kukola sirya mmere ya mukozi ku makya teri muntu alina kusooka wabweru okuggyako you the wife bwe ziwera 12 nga tonnayingira wano toyingira sigalayo gy'obadde omukazi n'awulira ng'ali confused naye atejjukira yakulira mu maka gali ag'eddiini atya okuvaayo okuswaza eddiini ye ne famire kati omukazi n'asooka abeera mu bulamu bwe bayita obw'okutulugunyizibwa nga she's not happy okulabirira kyeki anti abasajja tebaawula ki kye twagala ffe kye tutegeera mu kulabirira nabbo kye baleeta that is another topic by the way for them they think wakuzimbira ennyumba n'aleeta enkota y'ettooke n'akawunga n'emukene n'aweerera abaana olwakulabiridde mu bulamu ebintu ebituwa essanyu ng'abakyala bye tulowooza bye twetaaga ate abasajja tasobola bituukiriza 100 ku 100 ekimu ku byo gyegyo emirembe nti bannanga you also need peace waliwo sokoeke ku mulimu ana omusajja tasobola kukukwata n'akusibira mu nnyumba waliwo omuwala omu yavaayo omulundi gumu n'ayasimula ng'awulira aziira omusajja yamuzimbira bulungi ennyumba yakalina n'agimusibiramu nga ne bwaba musibi wa nviiri ayagala mumuleetera awo aba azisibira ne bwaba omukazi nga tafunako bulamu
nga bugamba nti ntambuleko mu kibuga obwongo bugguke mu bufunze amufuza kutadde mu ntaana kati bo lwaki bo tebeesibirawo aba akola nti anoonya ssente naawe akuleka onoonye ku ssente so mbadde nkyabawamu ekyokulabirako kati omukyalo oyo bambi nga she's not happy naye ate alina okubeerawo kariya ye n'asalawo n'agisuula n'azaala n'akola ki naye natuuka n'ensanyuka this man yali awo obujulizi oyo yennyini kati mukama yagenda n'amugezesa n'alwala omukazi bulijjo gwatulugunya gwe yagaana otambula emyaka gyonna egibadde awo nga yalina omutwala mu ddwaliro nga n'eri ensambya talimanyi gunosanga abasajja bafuga abo twegomba bikomera nga tamanyi na bwodduka wakati awo ng'opapala ani gwendaba okitegeera eyo embeera because wamutuulako n'omukola bwati kati time yatuuka n'agamba bannange abakazi tubawe ku ddembe tubawe ku exposure tubaleke basalewo kubanga kati nasalangawo mu bizinensi zange zonna kati yalina ozikola ki oziddukanya naye ate luli amasomero omusajja yeyatuulanga ye gyawulya gyayagadde ng'akola connection omukazi wagezaako naye nze nandirowoozeza bwotyo bireke bino nze jja bikwasaganya tojja bisobola omulala ekyokulabirako ekyokubiri mukazi wattu yasoma naye omusajja amufuga ate tamuwa kasente kabeera n'abeera mu kizibu awe wali obuzibu awo omukazi asiwuukira mu kikomera aggwawo olususu luvaako olukuta omusajja tajja kumanya Anna byenjogera bye bituufu tasamulabirira bwafuluma kagendeko okusaba yetunuulira n'abakazi banne omanyi skin ezino ezifuna essanyu zaawukana ku skin entulugunyizibwe zibatulugunye zaawukana omukazi yeeraba ali out biki bwe bakola obubiina bw'abakazi anti oluusi misi ewedde muli mugamba tukoleyo kano ne kano ne kano ne kano tulete etaano ye olaba yeemulungulula talina omusajja amutulugunyiriza omwo tajjaamu buli dakiika aba lubuto kubanga kyeyasigalira awaka kulera mbuto kukola ki naye time yatuuka nga yegayirira abakazi ab'enjawulo munjogerereko n'omusajja siri musanyufu kati abasajja kyenjagala obbagamba osobola okuddayo nga weewaana ne mubakyala ne mu baami banno nze owange namumala owange namutuuza but just know your wife is not happy era waalifuna gyayasimulira nti you will get to know nti bulijjo ntudde omukazi oba ngamba nkwenya because buli mukazi ayagala mutuule babiri muteese olaba ne bwoba kale mu butonde bakuwa obuyinza naye obuyinza bwe bakuwa wabutegeera kubanga n'ekyo kikulu obuyinza bwe bakuwa kuyita meeting muteese tebakuwa okusalawo wekka olire ku mubeezi kubanga yensonga lwaki ne bwe tutunuulira mu setting yonna yonna oba ya kangende mu y'ebyobufuzi wano buli office erina omuyambi waayo are you trying to sente abayambi babateekawo nga bifaananyi olaba ne mu bwakabaka bwaffe tulina katikkiro abasajja mulekerawo olwaleero tutunuulidde abaami ddala mwatondebwa kufuga mwanditufuze fuga bbi mwanditunywezeza bunyweza oba twanditudde ne tuteesa ne tutereza ne tutambula babiri ng'abagalana ng'abafumbo katuwumule mutukomewo olwaleero tutunuulidde enfuga abaami engeri gye bafugamu amaka gaabwe bakyala baabwe era nga bakyala wano bawulira ddala embeera waliwo abefuga bbi waliwo obuyinza obwabatonderwa naye nga babukozesa bwabatonderwa okukozesa obubi kisinziira kati for instance oyo gwobadde ogambe yamugaana okukola naye amulabiriramu ndowooza ebimu ebirala tabituukiriza bwe kyandibaddeko eri of course si bwe kyandibadde naye nze kyentegeera nti amaka gonna galina okubeerako omuntu awaki direction ate ng'omuntu gwe mmanyi alina okuwa direction ye musajja kakati abakyala abamu ekyo kyatayagala kubanga bwe tuba tumenyamenya ebintu bye tulaba nti batufuga bubi
naddala bakomplaini nga tebatufuga bubi ebyo ebimu ebyo Robina byakonyeeko nti amuganya okukola tamuganya kwetaaya naye bw'otuuza omwami n'omugamba naye mukyala wo lwaki toyagala atambule agende wherever gy'ayagala okugenda aba n'ensonga so ana kushoka tubawulirize okutangira abamu bbuba n'ekirala ate era noone ebiseera ebisinga agamba nti omusajja afuga nnyo omusajja nnondoola nnyo what is wrong with it naye nze naganya abantu bw'oba ogamba nti omuntu akulondoola ddala nga akulondola byokola tebiriimu makoona kikuluma ki naye nina kyembuuza katono nnyo ku ana ogamba abasajja baba n'ensonga kyawandiikibwawo nti ensonga zaabwe zokka ze zirina okubeera respected era zentuufu nga naffe bwetugumira ne batambula oba tuli bibumbe ntunula bwe nti omwami ne bw'aba akugjeewammwe bakwasaani mwami okujjako manyi aba westeri bakwasa I think the parents ne kali wane ewaffe wano mu Buganda wano Robina bakukwasa mwami mweruka bankwasa mwami mweruka naye neewaabwe ne baŋŋamba nange nvunaanyizibwa ku mwami mweruka kitegeeza fembi twevunaanyizibwako nina omuwa eddembe anyirire afaanane bulungi muyamba mu mirimu gye gyonna naye kyalina okukola gyendi naye anti ye abeerako nakiri ekyenkizo nti alina okukuvunaanyizibwako nnyo nti ebintu byonna byokola yandibadde ng'akola ki omwebuuzaako era byawulira nti ali uncomfortable with abikugaane kakati yes kakati mama yalwadde tata bagenda kumujjanjaba mukubagaana okwo kubagamba nti anfuga nti nno ku lw'omukaaga omukyala ayagala agambe nti ngenzeeko nnoka ngenzeeko kulaba ku maama tasuubira mwami ono mugamba nti naye olw'omukaaga olw'omukaaga togenda kubanga njagala tusibe wano fembi olw'omusajja nfuga nedda si kyekyo era waliwo ano abadde alina byannyonnyola wakati byonna byannyonnyodde abaami bye batuvunaanyizibwako ana kyenjagala otegere mirundi emeka nga bayita omukazi oba omusajja yenna nga alemeddwa okwezimba ne banenya omusajja banenya mukazi era bagamba gwalina okuzimba bbaawo gwalina otungirira ensawo y'abalo gwalina okukola ki mu bufunze mwenne babawa obuyinza naye ono kye bamuwa ekirimu ng'ekyo ekyenjawulo is kubanga alinga akulembera you call for the meeting you organize what I'm saying bane mbabuulire abantu tebakozesa bulungi buyinza kiringa ne buno obw'abasupervisor baffe they think abamu because bamufudde supervisor olwamuwadde kuduumira olwo kampani efuuse yiye not that wayina okubeera wali waggulu oyite banno muwulirizinganye endowooza musalewo ekyokukola and so on ne wano bwe kibeera abaami tubakkiriza nti be bannyinimu naye ffe bakamala byonna balina okumanya nti we also play role ennene bave mu bakyala bali be balowooza nga abedda ebintu bikyuse Robina fine ebintu bikyuse tuganye naye buli lwolekawo loophole eyo nze kati ng'omwami noba nga tolina nti mami yagambye bwati omanyi mami yagambye bwati mami yagambye bwati abantu bakolera naye abantu abamu no as a man waliwo by'olina okuyimiriramu saagala musajja adde ebbalaga omukazi antulugunya omukazi tampulira amisinfominze ebyaffe what we are saying tetugamba gamba mami yagambye gamba nga bamweruka tuteesa bwetu ate owuninge bwetuti bwe tutambula obuzibu buli bwe tutambula naye tutambula ku omwami wa Anna gwayogerako omwami ali comfortable n'omwami anyigirizibwa mu bufunze babaami be balina okuba comfortable fe nga tuli ani comfortable oluusi embeera eyo tetusobola kubalansinga kyendabye yes we can never balance really? Yes ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusanga omwami n'omukyala nga mulina endowooza emu
temusobola kuba naye muteesa Dina. ne mukkiriza omu n'adigestinga ekyamunne naye nga mu butonde ebiseera ebisinga 80% tetutera kuba na ndowooza etya emu. Kati Robin akyagamba ti bwe muwuliziganya musobola okumanya kiriwo ekisinga ne mutambula n'ekyo. Ate ne tukikkiriza fembi. Lwakuba Anna ate ekyagamba nti kizibu nnyo ebiseera ebisinga abaami batera nnyo okubendinga minzaani eno. Era nagamba nti bwe bakkiriza bagenda kwemulugunyiriza ewalala. Naye gw'olaba akkiriza era Anna ajja kugamba nti anakkiriza endowooza yo ng'omukyala ng'akkiriza bukkiriza naye nga ye si kyadigestinze mu mutima ajja kudda ebbali yikole ki yemulugunye agambe nti mami yagambye anti olw'okuba endowooza ye. Kati ate eriyo n'omwami nze gwe njogerako nga ebintu ebimu ajja kugamba sijja kuwa mukazi kyansi kambaweyo ng'ajja kugamba nze ng'omwami mu maka gano nsazeewo ng'ajja kuwuliriza nga Robin bw'ayagala ng'ajja kuwuliriza oluusi abamu tebatera nnyo kwagala sikamuguwa era olabe ng'abiwadde amatu mukkiriziganye nti ajja bikola olw'eggulu akomewo na kirala ye kiyakoze eki kyeyasazeewo nga mu mitingi ye munda. Kati waliwo omukyala mukwano gwange twali tunyumya on the very topic omwami tamukkiriza mikwano agambe abo muzunza lugambo era banneiba okwogerako naye bamala kulengera emmotoka y'omwami ng'ekoze eki egenze ne balyoka bajja ku geeti ne bakonkona n'ayogera kati wuliriza nno kati lumu omukyalo oyo omwami ono atambula nnyo naye kaakati naye nga tamukkiriza kwogera amusaanikira nakyayogeddeko naye nga batambula bonna. Omwami oli atambula nnyo ne mukyala we ne beziba nkiiko za famire ey'omwami omukyala tamulekawa naye ate tamukkiriza kuteesa. Kati lumu omukyala amugamba nti lwaki tonzikiriza kwogera na kuteesa n'amugamba oli mukazi mugezi nnyo nkimanyi onsinga amagezi onsinga ebitabo bwenna akuleka oyogere ojja kunjabya ensi yonna etegeere nti ndi densi. Kati nina omukyala ansinga ki aliyo kyakola ebiseera ebisinga amugamba amukola bwati amugamba leero tugenda gindi webale nnyo leero tugenda gindi naye tulina bye tugenda okwogerako mu bye tugenda okwogerako kino na kino na kino na kino olowooza byanditambudde bitya. Omukyala naye nedda kino temukikola bwe muti kino mukikola kati bw'atuuka eri takkiriza mukyala kubikula mumwa ye n'ayogera eby'omukyala byonna byakoze eki tukomyawo obudde bwe tusobodde era nga emboozi etambudde nga bwe mugiwulidde. Abakyala ekibalumira ddala tebaagala kubafuga naye nga tuwunzika Anna ng'agamba abakyala abasajja babeera balina bye batangira. Kale ndowooza buli omu yeekube mu ttooki tulabe ng'obulamu butambula bulungi. Mukamba Siibule mweraba.